po jako akawuwo. Emmere nja tutambuliza ddala bana tweyanziza. Newankubadde nga gavumenti tennavaayo mu butongole kugabira kantu konna eri abantu abatudde waka, abantu ab'enjawulo bavuddeyo okudduukirira ababali mu mbeera ey'okunyigirizibwa naddala nga babawa ebyokulya ebitali bimu. Gamazima yagenze n'akoppa bali abazungu bantu bagagga nnyo kuba mpulira Bungereza bakedde nnyumba ku nnyumba nga bagenda babuwa obuwunga ngano ne katifa abantu ba wansi. Mu mbeera n'abakulira essomero lya UYWEFA Hill School Lugoba Kawempe baguddewo sitowa zaabwe ne bagabira emmere eri abazadde wamu n'abatuuze abalala okuli akawunga wamu n'ebijanjaalo basobole okuyita mu mbeera n'ey'okusomoozebwa. Tusobodde okuba obuwunga tubadde ne kilos 8 n'ebijanjaalo tubadde ne kilos 8. Leero lokasi tugabira ne wiiki ewedde ku Friday twagabira group y'abazadde abasooka, twabagabira sabbuuni, twabagabira sukaali, twabagabira obuwunga okulaba ng'embeera yaabwe eri bulungi kubanga abalwadde beeyongera tetunnamanya bbanga ki abazadde be bagenda okubeera nga bali awaka nga tebakola. Abamu ku bazadde betwogeddeko nabo basiimye ekikolwa kino kubanga bangi kati embeera gye balimu tewoomya nakabululu. Tuli wano ku ssomero, omukulu w'essomero yatuyise ng'abazadde n'abaana baffe okutuwaako ku buyambi, tuwaako ku mmere okusinziira nti ennaku zino ngeri akawuka ka coronavirus wekangira mu ggwanga tetukyakola okuyimirizaawo fabire kizibu nnyo nga bw'omanyi nti embeera ya Uganda bw'oba tukoze atusobola kulya. Yakikoledde bulungi nnyo ng'abaana baffe basomera wano naalaba ng'embeera mbi nalibatusobola okutuula ku kawunga okutwalira abaana. Kino kyatukoledde olw'embeera eriwo tweyanziza tufunira ekyokulya. Ngamba abantu beekakoola nti sijja kufa njala nfunye ekintu ky'okulya. Emmere negera tutambuliza ddala akabanga akaneneko kubanga bannange kyamaanyi ne tweyanziza kyesobola okwogera. Nsiimye nnyo Mr. Ronald ne kabineti ye l'essomero lino UYWEFA Primary School ekintu kyakoledde abantu olw'embeera eriwo mu ggwanga. Bagenda Ronald Senkulu w'essomero lino atubuulidde lwaki bavuddeyo okudduukirira abatuuze mu mbeera eno kubanga obuzibu bwagwawo nga bakamala okuwaayo ebisale by'amasomero. Tusazeewo okugula sitowa zaffe ez'emmere ng'emmere eno tusazeewo giddiza abazadde mu nnaku zino. Abazadde bali karantini mu Uganda bw'obanninga public transport kitegeeza nti abantu oba basazeeko kugenda okukola. Abantu baffe abasinga mu Uganda olunaku lwakola lwalya era tubawadde ebyokulya kitwakasa bijja bakuuma okumala ebbanga eddene. Ono agamba nti ne gavumenti yandisitukiddemu mu kiseera kino nedduukirira abantu okuva mu misolo gye bawa baleme okufa enjala. Gavumenti tennakola bulungi nnyo kimala kulabirira abantu. Gavumenti ngaffe abazadde be batuwa ku school fees ne tusalawo baddiza kyekiseera gavumenti naye etole ku musolo gw'abannayuganda erabirira abantu. At least buli muntu ne bwe nemuwa akawunga kilo 25 oba kilo 10 kasobola okumuyamba okuyita mwene embeera. Okusinziira ku bagenda n'amasomero amalala gandivuddeyo okudduukirira abazadde bag'omu buzibu buno bwe balimu kubanga bwagenda okugwawo nga bakava mu kayisanyo ka school fees era nga basinga tebasigaza wadde 10. Kati abazadde abaali basasudde sente zinene basomesa oba webali oba basomesa bali waka tusigala tubasasula. Era sente zinene bwe bamala uzitwa zezo twajja tugula mwene emmere gy'olabye tusazeewo baddiza oba essomero oba holiday oba si holiday y'omusomesa alina okufuna omusaala gwe. Era abazadde nsuubira n'amasomero agayinza obutaba compassatinga wabula omulanga gwange eri amasomero mangi ate abaana abasinga bava mu bitundu amasomero gaggule sitowa. Abazadde bajja sasula sente ettaamu eddako amasomero gaggule sitowa gajjeyo emicere gajjeyo sukaali gajjeyo obuwunga gajjeyo obutto gawa abazadde. Abamu ku bazadde bano batugambye nti embeera gye bayita mu kaakano nzibu okukamala era gavumenti esaanye okubaako kyekolawo okubadduukirira. Tusaba gavumenti nayo weeba esobola naye ebeeko kyekolera abantu baayo kubanga omuntu osobola mugamba aleme kukola ate ng'alina okulya ate nga muno mu Kampala tetulinako nnimiro tuteekeddwa kukola ofuna ekyokulya. Tukolera ng'omukulu w'essomero ono kyatukoledde era tugisanze bubi nnyo naye mbeere tunyigiriza nnyo tetukyakola naye omukulu w'essomero kyatukoledde kirungi nnyo. Abazadde mukuumire waka abaana kuba tetumanyi kiddirira olwa embeera eri
mu nsi tabanguse.